ntunuulidde akalango kano nga si y'oli Aisha gwe tumanyi. Oli Aisha gwe tumanyi owa bulijjo nga si yeye. Ono omwana aliko ekintu ekirala. Waliwo ekyenjawulo ekiri ku mwana ono oba oliawo tanneezuula. Ngenda kuzannyira ka vidiyo kano ombuulire gwe bw'olaba ka vidiyo kano olaba ki? Nze bwe nkalabye ntunuulidde Aisha nendabira ddala nga singa atambulira awo mu bbanga eritali lya wala kino kirina engeri gye kigenda okumusitulamu okumugja ku ddaala ly'aliko kimutwale ku ddaala eddala. Mu kiseera kitono nnyo singa atambulira wano. Omwana atudde mu kalango k'ebizigo nga si oli gwe tumanyi alimu ekyalo ekingi nga si oli gwe tumanyi eyeeyogezayogeza ebitakwatagana. Kasooke mbazannyire ka vidiyo kano. Mwese mtewanyo ne basebo ndi wanene wa Jazil's Beauty Glow. Yansomeseza binene ebintu kati mbimanyi n'okusoma oluzungu kati bino bagiyita natural body lotion ekola ku bakyala abateeyerusa nga bali mu kala nga nze. Eno ya $2 bagiyita lotion. Eno bagiyita Morato 3D whitening soap ya Jazil era ono sabuni akola ku mubiri gokka. Eno ya $8. Eno bagiyita natural brightening face cream era ya Jazil Beauty Glow ya $20 gokka. Ono omukyala nyiriza ate akola ku skin zonna ng'oli awo skin yaganira ddala jangu wa Jazil Beauty Glow ati nganze yankoze facial monda awenyirira abali babuma nti nina oluyinja mulabe wenyirira naye ka skin ala Beauty Glow nkolera kati waliyo kanini bakayita face cleanser. Face cleanser. Cleansing skin. Nekazimba labe. Abakyala baliyo nyoweeraliikirye embalabe neekumalako eddembe oluusi waliyo weeraza n'omusujja nga wezikulumye nga tuli kukola fashion. Biyita Jazil Beauty Glow ono akola ku skin jangu munyiri abakyala. Jazil asangibwa wa? Asanga ku Pioneer Mall. Ensemi Pioneer Mall. Eri mu kifo PI39. Even aina akola ne facial wali eyo $10 ne $15. Good girl nga yoli mugezi. Gwe bw'olabye vidiyo eno olaba ki? Bw'otunuulira Aisha engeri gy'abadde ayogeramu ng'alanga ebizigo bino olaba ki? Banange mbabuulire ebiseera ebisinga omuntu abeera n'ekintu ye ky'atannaba kwetegeerako nga singa bukya ne weezuula ne weetegeera kikyoli. Ono omwana sibalina kyenyinza kwogera naye tubasaba abalina obulango omwana waffe mumuwe obulango. Muyite Aisha bannange abakolera obulango kubanga kino kirina engeri gye kigenda okuba nti kisitulamu Aisha mu kifo ky'okudda mu kweyogeza biri ebitategeerekeka ebitagatta ebimulabisanga waya ezitaliiko singa atandika otuula mu bulango bwe buti oli Aisha tugenda kumwerabira tugenda kumusiibula oli ayogera ebitakwatagana oli gwe tulaba nga waya ezimu ezitaliiko bulungi tugenda kumwerabira. Ono omwana anti Sireya omwana ono atandika okuba obulango. Bw'ofuna obulango Aisha atandika obutuulamu. Nammwe abali abalina obulango bannange omwana waffe muyite Aisha mumuwe obulango kuba abusobola. Gwe tunuulira engeri gye yatudde mu kalango kano kuba kyamayi buli kintu kyonna kyetagamu ka brief. Omuntu omubriefingamu wano ogenda kwogera bwoti ogenda kukola bwoti ne bwoti ye ng'atwala ekintu mu maaso. Manize simanyi naye
just mpulira buwulizi sanyuze ndabye video eno ne mpulira ng'essanyu lintomera ne nsanyuka ne ngamba kino kyetwagala Aisha atambuliremu we mbadde netandika okweyogeza nzekka. So bamikwano byebyo omwana waffe yoyo singa atambuliraawo kijja kubanga mu butuufu kitukolera ate nga kyongera naye mwennyini okumuyimusa okumutwala ku ddala ate eriddako. Kale bamikwano ate mbadde balabi balungi kuba yonna gye twatandikidde okutuuka wano wetuuse okuba nti tukomekereza video yaffe. Omulabi wange nkwebaza nnyo okungoberera, weebale okutambula nange ate era weebale okwagala Maggie nga omuntu ate era n'oyagala n'ebyo byempositinga. Weewaawo ngenda kusaba gwe wenna nga wakaneyungako channel yange wakagisanga onkonereko kagambo subscribe wansi wa video eno weekali akagambo ako osobola okukakonamu nobanga otwegattako. Amanya nsigala nga nze Maggie omuweerezaawo okuyita wano ku Maggie Kyayo Initiative Uganda YouTube channel. Tujja kuba nga tusinkana ate mu videos eziddako. Mukama abankumire nnyo hatakumira mpeera mweraba.